Kadama TV tugenda kweyongerayo ku nsonga eno eya gavumenti okugamba nti bakadaama basooke balindeko okugenda ebweru. Kampani eno Yuwera nevaayo negamba mbu gavumenti yakikoze nga tesoose beebuuzaako ne babiteeka ku COVID. Kyembagambye nti kya bulimba. Kampani ne zivaayo ne zitiisatiisa mbu zitadde wansi ebikola. Mubiteeke wansi, ekyo si kikulu. Bwe mubeera muteeka wansi ebikola mubiteeke wansi, endala zigenda kuvaayo. Kampani yonna eteeka wansi ebikola ku nsonga eno gavumenti ng'evuddeyo nti erwanirira bakadaama, eyo kampani terina kubeera ng'etwala bakadaama wabweru. Ekyo njagala nkibabuulire. Kampani yonna egenda okwegatta kugamba nti ffe tetugenda kukola n'eteeka wansi ebikola mbu tetugenda kukola, mumanye nti eyo kampani terina kutwala bakadaama wabweru, terumirirwa bakadaama wabula erumirirwa ssente ze bafuna mu bakadaama. Kansooke mplaying voice note eno. Waliwo awo omukyala be bamu ku bakuulira Yuwera Nambuya Inid. Nsuubira bakadaama bangi gwe gugenda n'okusooka okubeera nga muwulidde. Naye nga bulijjo ebizibu bino ebibeerawo tebavaayo. Lwaki bavuddeyo ku kino ekyokugamba nti sooke mulindeko? Lwaki temuvaayo mu bizibu? Singa bwe muvuddeyo kaakati ku bibakwatako, bwe muvaayo ne bakadaama ebintu ebibakwatako, omulimu gwaffe singa gutambula bulungi. Singa ffe bakadaama bassekadaama nga tweyagala, kuba tuba tumanyi nti mwerwanirira. Naye kino kiraze nti mwerwaniriranga mwekka, mwerwanirira ku nsawo zammwe, temulwanirira ffe, kuba tubadde tubeetaaga emabegaawo. Tewali muntu yenna yavaayo nti bannaye bakadaama oba bassekadaama bali mu buzibu bwe bati, bali mu nsi eyo tebakyakola, tebakyasasula misaala gyabwe, bababonyaabonya. Temuvaayo, muvuddeyo ku kino. Kansooke mplaying ka voice note kano kabadde ku mawulire agamu nga kampani zitiisatiisa nti zitadde wansi ebikola. Kyeŋŋamba nti banayinza nkiwagira 100 ku kinnaakyo mubiteeke wansi ebikola. Tugenda kuleeta kampani endala ezimanyi nti gavumenti erwanirira bakadaama, abamanyi nti no bakadaama balina okulwanirirwa. Kampani zino zijja kubeera nga ziyingirawo, era mbasuubiza nti nga bwe twabagamba, nkyogera nnyo nga njogera companies, bwe muteetereza tujja batereeza, embase bweteetereza tugenda gitereeza. Muteeke wansi ebikola, ate bwe mubiteeka temubijjaayo, temukomerawo ddala. Companies endala zigenda kuvaayo nga zimanyi nti bwe banaaleetanga omuzannyo, gavumenti ejja kujjangayo, eba ejja kuvangayo egambe nti kati temutwala bakadaama. Kasooka tuwulire voice note and then tugende tulabe ate biki bye tu-expectinga, biki ebigenda okubeerawo mu mbeera akati nga bw'eri. Twala abantu ku byeyo gaggaddewo emirimu gyago mu ggwanga mbagirawo oluvannyuma lw'obukwakulizo obwagateereddwako gavumenti. Mu kiwandiiko kye gafulumiza amakampuni gano ageegattira mu kibiina ki Uganda Association of External Recruitment Agencies gagamba nti amakampuni agasuba mu 2 ge gaggalwawo COVID-19 bwe yabalukawo mu ggwanga nga bakozi abasuba mu 5,000 abwatwalibwanga ku kyeyo ebweru w'eggwanga buli mwezi ogatta abalala 4,000 kampuni zino bezikozesa munda mu ggwanga be bakoseddwa. Akulira ekibiina kino ekitaba kampuni zitwala abantu ebweru Beka Akatambira agambye nti obukwakkulizo bwayisibwa tebeebuuziddwako ekiziŋŋamiza emirimu ne kibaviirako okussa wansi ebikola. Nambuya Inid okuva mu kibiina kino alambuludde. Twafunye ekiwandiiko mawulire nga kigamba nti bagenda kusumulula bizinesi eno mu mitendera naye ng'ekintu ky'okutwala abawala ebweru okukola mu nnyumba kyo tekijja kusoboka. Ffe ne tuddamu nti engeri gye kiri nti bizinesi esinze okukola ku ssaawa eno ya kutwala abaana bawala abakola mu nnyumba z'awaka. Ekyetaagisa kyonna tetukyasobola kukikola. Era oluvannyuma lw'olunaku lwa leero kampuni ezo zigale, era omuzadde yenna, omwana yenna ali eyo, omuntu yenna ayagala okumanya ekintu kyonna ekikwataganya n'abantu b'ebweru oba okugenda ebweru, tumukubiriza agende mu Ministry ya Gender, Labour and Social Development, waliyo Department bagita Externalization of Labour Unit, ejjo bakwasaganya. Kati ndowooza muwulidde abanoonyereza baagala muwulidde okutiisatiisa omukyalo oyo kwakola, okutiisatiisa okwo kutiisatiisa mbwera bwe mubeera temukoze bwe mutyo mugende Ministry of Labour biki nga babyogedde awo.
lwali luddawa mu kaseera kali ke twabaagalira bwotyo bwe walivuddeyo n'ogamba nti bannaaye Bakadaama Bassekadaama babonaabona tebalina tiketi tebalina kino bino bwe tu expectinga njagala owulirize bulungi companies zino ezirimbalimba nti zitadde wansi ebikola zigenda kutandika okukusa Bakadaama nga zibatwala tezinateeka wansi bikola zitadde wansi ebikola mu bigambo naye nga zigenda kuba ziyita mu kubajjukira nabo kwe balya naye okusinga okukukuta lwaki temwetereeza lwaki temulwanirira Bakadaama lwaki temwogeranga na baboosi nze njagala nti no nga bwe mulaba nti Bakadaama bano balina value kati mukitegere nti Bakadaama balina value kati value eyo mugikozesa okubeera nga mubayamba mugenze ne mugamba awo nti simanyi gavumenti yabeebuuzaako ebeebuuzeeko ki mwe mwebuuza ku Bakadaama nga mukola amateeka agafuga Bakadaama buli bw'oyogeranga ekintu teekamu sense nti gw'ogamba gavumenti tekwebuuzizzaako ng'ekola amateeka ago oba ng'egamba musooke mulindeko kyendaba nga ate si kibi kuba yeegamba musooke mulindeko okugamba gavumenti musooke mulindeko tegambye nti tewali Kadaama agenda kuddayo bweru bwegamba musooke mulindeko kitegeeza mugenda kubeera mujja kumanya ensobi zammwe mukomewo muteese ne gavumenti egambe bino na bino bitwagala which is very right kituufu nkiwagira 10 ku kinnaakyo awo we neebuuliza amateeka ge mubaga ku Bakadaama bano mwe mutuula nabo bwe mba temutuula nabo mulabe bwe kiruma bwe kiba kibalumye naffe bwe kituluma nga temusoose twebuuzaako ate nenzija nenkugamba nti munnaaye gyendi wayokya gwe n'ogamba tewokyaddayo boosi ayagala kunkwata oli mwana muto tewazaalako kati byebino ebintu bye mulina okubeera nga mmwe mwennyini bwe muteetereze kubanga bw'ovaayo n'ogamba kampani simanyi zikoze bwe ziti nnyingi nnyo ezigenda okuvaayo zigambe nti banaye ama gavumenti ffe katukole emulimu gwaffe kuba mulimu kampani ezirabira ddala ng'ekintu gavumenti kyeriko kituufu gojja genda oyogere ne kampani zino ezibawujja obunyamaawo kakati ku level awo nga mulowooza nti waliwo endala ezitali willing kola nnyingi nnyo eziri willing kola nnyingi nnyo ezigenda okuvaayo zitandika okukola tu expecting okubeera nga okukusibwa abaana mu time eno gavumenti nga tennata kugenda kubeera nga kweyongera lwa nsonga mujjukire nti baakutte Bakadaama 8 ababadde bakukusibwa okutwalibwa Munsi Zabawalabu 8 baabakutte ne babaza kuba okuggulawo era n'Abakadaama bali abaali bagamba nti wali Kadaama bagenda kubeera nga badda Munsi Zabawalabu ebyo bya bulimba twakola video ndooza mujjukira twabagamba nti Abawalabu obunafu bwe baliko tewali Muwarabu asobola kubeerawo nga taliiwo ng'alabirirwa Kadaama tekiriyo guno omulimu gwa Kadaama gukyagenda mu maaso kye tulina okukola kubeera nga twetereeza kubeera nga tuguteeka mu mitendera emituufu kubeera nti nze bane bwe mbeera nfuna munange Kadaama okuva tugambe Philippine afuna kamu kitundu nange njagala kamu kitundu nange kampoomera tekambutula lwaki tokampa nkola n'emirimu egisinga waliwo Kadaama yavaawo n'agamba nti buli kintu ekyamaanyi oba ekintu nga kiwanvu Abafiripini mubamanyi bukazi bumpi bagamba gwe jangu gwoba okijjayo jangu ositulemu muyina abaanyi Abafirika kati kitegeeza nti nze mba nkola n'okusinga Omufiripini ono so gavumenti bwevaayo banaffe bwe tuvaayo ne tugamba nti no bannange tulwanirire ku ddembe lyaffe tebeera nsobi tu expecting ekirala kampani zino zigenda kwawukanamu ebitundu bibiri waliwo kampani zigenda ogamba ffe tuwagira ffe twagala kukola ne kampani zigenda ogamba tuteeka wansi ebikola ekyo nakyo mu expecting waliwo ezigenda okubeera nga zo zikola nga zo zigamba banne gavumenti tugendera ku mitendera egyo kampani nnyingi nnyo ezigenda okubeera nga gavumenti ezijjamu olw'emputu n'okubeera nga bareactinze mu ngeri etategeerekeka ezo nazo waliwo gavumenti zigenda okujjawo egambe nti mwe musooke mudde ku mabbali ate nga tezigenda kuddira ddala ezo nayo mu expecting tu expecting ekintu ky'okubeera nga emisaala gigenda kubeera nga gyongezebwa
tu expecting okubeera nga Kadaama buli kintu ekiri mu contract kuba kati sobola bimalayo. Mulimu ekyomusaala, mulimu ekya day off okubeera nga Kadaama alina off, mulimu ekyokubeera nga Kadaama agulibwa ebintu bye, mulimu ekyokubeera nga Kadaama talina kulya makomba, alina okulya emmere ng'ekyali fresh, mulimu kukwatagana ku bulamu bwa Kadaama. Kadaama bw'alwala abeera atya, probation period tulina okujoogerako, mulimu ebintu ebya office okubeera nga office eri mu nsi z'Abawarabu ekwatagana ne office eri ene Uganda, ne mubeeramu ebya embassy okubeera nga embassy nayo yeetereza. Embassy twabawoninga nga muliisa buti, bane tubabuulira buli bw'owuliranga eddoboozi livudde ne gamba nti bannaaye ekintu kino mwali kitereezezaamu. Nalumwa nnyo omusajja wa embassy oyo yavaayo ne yeewagaawaga n'agamba nti tekisoboka, tewali kisobola kukolebwa. Nkubuulira bintu bingi nnyo ebisobola okubeera nga bikolebwa. Ne neeyongera okwebaza Bakadaama bonna abavuddeyo ababadde mu struggle eno n'abantu bonna abavuddeyo okuyamba Bakadaama ne bakuba omulanga, ne Bakadaama baweereza videos okulaga ki ekigenda mu maaso, Bakadaama abatiisibwa nti bw'onoolaga vidiyo eno tugenda kulaba nti Kadaama naye ebbirira n'agiraga. Yeeno ensonga lwaki gavumenti evuddeyo n'egamba enough is enough. Ate era nga neeyongeza nga mmaliriza ke kano akasembayo, neebaza kampani ezivuddeyo ne zigamba tuteeka wansi ebikola, mubiteekerewo ddala wansi, tewali agenda kubayita, tugenda kuleeta kampani mpya ezitutegeera.